temutukiriza ababiri musobola nabola wakati nga obusungu kuwa ekitiibwa Mpuuga ku National Unity Platform oba NUP bwongera kulinnya buli lunaku olukya era ng'abamu ku bakulu abatwala ekibiina bamukonjera n'omugamba bino na biri omukulu olwaleero alangiridde. Nze ne bannanga abalala twawandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya ekiyitibwa Democratic Front DF. Ekibiina ekyo olwaleero mu butongole ngenda okwogera eri eggwanga okukyanjula. Tujja kukola omukolo omugazi ennyo mu bbanga si ddene ekya inauguration oba okukitwala eri ensi. Naye olwaleero njagala kwogera eri eggwanga nkyanjuluze kubanga ebiseera by'obufuzi bituuse. Wakati ng'owekitiibwa Mpuuga akakasa nti akaseera k'ebyobufuzi katuuse mu ggwanga era nti kyekiseera naye ne banne batandika okuba nga beeteekateeka okwenyigiramu, ffenna tulindiridde okulaba nga ddala aggulawo ekibiina ekipya era n'enteekateeka bwe zirina okuba nga zitambula era akaseera katuuse. Ono bamuteereddewo akaguwa makansi n'akwata. Awakati ng'owekitiibwa Mpuuga amaze okutuuka mu kifo we babadde balina okwanjulira ekibiina kye ekipya, ekibiina eky'ebyobufuzi so si ekisinde nga bwe tugenda okuba nga tunnyonnyola maaso awo. Babadde baleese omudingidi, ono akutta akadingidi n'akolokota ne NUP muno mwagiwuutidde obuva mu bigenze maaso. Owekitiibwa Mpuuga akulembera kintu kyabiddwa, abange tununuddwa, Uganda yennyini enunuddwa, Buganda yennyini tununuddwa, tubadde mu bbanga tuyaayaana nga tudda wali. Owekitiibwa Mpuuga n'aloota ng'ali wamu ne Kakembo, omubaka Kakembo mumumanyi, mwami Kasibante mwamulabye. Olwaleero n'emmere musana mumumanyi, ow'Ebuddusi balimbye ekintu kikwatiddwa olwaleero abange mubone mu ngalo abategedde. Ekibiina ekipya kizze nate kizegawanye sikulimbye. Owekitiibwa Mpuuga atudde kuli ku siteeri y'ebyanvugamu ekintu yakivuga sibalimbye. Ababaka nkaaga sibalimbye wano mu Buganda twabafunye. Ekibiina kyennyini mukirabye kyeyumudde amazima sibalimbye. Ebibiina mu Uganda bitegedde anti olwaleero kino mukimanye sibalimbye. Bibi yennyini yatundibwa, mwami Mpuuga yatundibwa, ate eyo Nuupu mugimanyi, abamanyibimu mubamanyi, nakyemalira kulembera eyo ennyalemu yennyini sibalimbye. Lwaki ennyalemu eyo Nuupu ensi ekimanyi sibalimbye, kati ali eyo akitegedde. Mwenna bwangobale gununuddwa yakutte, Mathias Mpuuga yakutte, ekintu akikuttemu olwaleero. Abagezi emitwe bali wano, mwami Kasibante mumumanyi ne bwana Kakembo mwamulabye, bali mu kkubo batuukawo awo
olwaleero kubanga empaala eyakaleegwana muto mabike mumumanyi oyo mmemba namba emu mwami Mukaaku mwamulabye mmemba namba 2 sibalimbye namba omudingidi ntudde muli kubanga empaala eyakaleegwana muto omukulu agenda okujambala esira musibe. Exactly. Mukwano gwange ebyo nno byenkufunuddeko eddakiika eno abye bimu ku biri wakati mu mukolo oguli mu kwanjulibwa ab'ekibiina kati ekipya eky'omukulu ow'ekitiibwa Mpuuga. Mba mubadde mujjukira mabega okuba nti omukulu ono yaleeta ekisinde kati ebyekisinde mukwano gwange byandibanga bizze bali. Katusooke ku tweet oba expost ewandikiddwa ow'ekitiibwa Mpuuga olunaku olwaleero ebadde mu lulimi luzungu oba luyinza okuyita olulimi olufuutifuuti enebadde egambako bweti: introducing the Democratic Front DF, a new political party that is deliberate in bringing freshness to Uganda's political landscape. Nti tubanjulira Democratic Front, ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya ekireeteddwa okuleeta empulira empya mu byobufuzi by'eggwanga nnyaffe Uganda. It is born out our motherland's need for meaningful transformation that transcends the third cycle of recycled ideologies. Agamba nti kino kizaaliddwa okuva eri obwetaavu bw'eggwanga nnyaffe Uganda okwetaaga enkyukakyuka n'okubeera nti bava mu mbeera y'abantu abaleeta za ideas nga baziddiŋŋana oba ebirowoozo nga baddiŋŋana ebyabo ababaddewo. Nagamba nti there comes not a disruption but a necessity born of the failures of the status quo. Nagamba nti kino kireeteddwa si kugenda maaso nakubanga tikyataaganya wabula kizza olw'obwetaavu olw'embeera y'ebyo byonna ebigaanyo oba ebiremereddwa mu mbeera y'abo abagezaako okutakabana wano nawali naddala ku nsonga za struggle oba ebyobufuzi. Agamba nti it is a home for logical thinkers, progressive minds and those who believe in political ethics and disciplined service delivery. Agamba gano gagenda kubeera amaka ag'abantu abalowooza mu ndowooza entuufu egwanidde. Mukwano gwange olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi gwa Maayi omwaka 2025 omubaka wa Nnyendo Mukungwe ow'ekitiibwa Masayasi Mpuuga avuddeyo n'ayanjula ekibiina ekijja ekimanyiddwa nga Democratic Front. Ekibiina kino mukwano gwange waliwo abagenda otandika okwebuuza nti iyi Mpuuga ekibiina abeera akijjeewa, iyi Mpuuga awandiisa ate ekibiina mu ddakiika ntono nnyo ekibiina ne kiba nga kikoleddwa, ate nga bannaffe abaakawandiisa jjuzi aba PFF baatuuyana ne batunka just okubawandiisa era olutalo lwali lw'amaanyi. Si ba PFF bokka, waliwo n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala ekyajja nga kyambadde red ng'eya NUP. Bagamba nti bawandiisibwa wabula akakiiko k'ebyokulonda akawandiisa ebibiina n'okubikakasa mu ggwanga kavayo ne kagamba nti bano tebabawanga certificate, wabula tubadde tuli awo nga certificate y'ow'ekitiibwa Mpuuga yo eraga nti yafulumye. Certificate eno w'ogyetegereza mukwano gwange yaweebwa Mpuuga ng'ennaku z'omwezi 6 Meeyi. Oba ontegedde bulungi, ekibiina kya Mpuuga certificate bagimuwadde ng'ennaku z'omwezi 6 Meeyi, omwezi guno gwennyini gwe tulimu, ekiraga nti ekibiina kati kyawedde dda era kya byabufuzi. Era Mpuuga bw'aba ayagala kwesimba ku bwa president ekibiina kino kyagenda okugiramu. Kati kansooke nkulageko oba kankunnyonnyoleko kino kyatuusewo kitya okubanga Mpuuga afunye ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwandiisiddwa mu lujjudde ate ku sipiidi ey'amangu. This is how it works. Owekitiibwa Mpuuga kye yakoze, baakyusizza erinnya ly'ekibiina, ekibiina ekimanyiddwa nga Green Partisan Party. Waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekibadde kyawandiisibwa edda soko ulize mukwano gwange, ekibiina ekyo nga kimanyiddwa nga Green Partisan Party oba kyoyinza okuyita GPP. Ekibiina kino
Mpuuga kye yafunye oyinza okugamba oba kye yaguze. Owuliriza bulungi gamba nti mulokola amagezi gazze. Mpuuga ekibiina kino ekya Green Partisan Party GPP kye yaguze oba kye yafunye ne bakikyusa amannya ne bakikyusa obukulu bwakyo na buli kimu. Kati tweyongere maaso mukwano gwange wano katono. Ogenda ku mutimbagano n'onoonyereza ku kibiina kino kye nkugambyeko ekya Green Partisan Party. Mpuuga kye yakutte n'akyusa n'akituuma Democratic Front. Ekibiina kino amannya gaakyo bakiyita Green Partisan Party. Akabonero kaakyo kabonero kango. Bwe bakiwandiisa ekibiina kino representative waakyo ku National Consultative Forum oba NCF ye mukulu amanyiddwa nga Ssentongo Muzaffalu. Era ng'ekibiina kino bwe wetegereza address yaakyo oba bwe kyali kyawandiisibwa okubanga kisimba amakanda awo Namasuba opposite ne Freedom City ku Ntebe Road mukwano gwange. Ekibiina kino Mpuuga kye yafudde Democratic Front kibiina kyawandiisibwa mwaka gwa 2010 ng'ennaku z'omwezi 19 Julayi olunaku lwali lwa Mande. Kati kitegeeza nti Oweekitiibwa Mpuuga bwe yayagadde okufuna ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya kyabadde kizibu okuwandiisa ekibiina olw'ensonga oyita mu mitendera mingi, funa emikono mu ggwanga, funa bino na biri. Kati ekye yakoze yandibanga yaguze. Ekyokugula kyambu wabula kyandiba nti wabaddewo enteeseganya ne bannannyini kibiina ekimanyiddwa nga Green Partisan Party GPP. So Oweekitiibwa ne baddira ekibiina kino ne bakikyusa. Akabonero kaakyo kibadde ngo wabula kigenda kukyusibwa akabonero kabeere muti. Akabonero muti. Mpuuga ekibiina kyakoze ekya Democratic Front akabonero muti. Wendabyeko ku certificate egamba the Political Parties and Organization Act Cap 178 certificate of registration under section I certify that a Democratic Front has this 60th day of May in the year 2025 Dali changed its name from Green Partisan Party to Democratic Front Party pursuant to and in accordance with the provisions of the Political Parties and Organization Act Cap 178 and regulations made under therein under given under my hand and seal at Kampala this 60th day of May 2025. So Ssaabawandiisi wa kakiiko k'ebyokulonda n'ateekako omukono ku kiwandiiko ekyo ekiraga nti erinnya lyakyuse. Ekitegeeza nti Mpuuga yafunye ekibiina n'akikyusa erinnya ne kiba nga kyafuuse kibiina kye ekya kati kyekya Democratic Front. Wabula bwe tuva ewa Mpuuga okuba nti awandiisizza ekibiina kino mu mwezi guno gwa May muba mutegeeza tufunyemu ebibiina by'obufuzi ebipya 2 ekya PFF ekitwalibwa Lord Mayor Lukwago Elias Ssemujjuŋŋanda n'abalala. Ekyo nakyo kyawandiisiddwa omwezi guno gwennyini ogwa May. Kati n'Oweekitiibwa Mpuuga awandiisizza ekibiina wabula bino bijja nga waakabeerawo Political Parties Amendment Bill mu Parliament oba waakateekebwawo ebbago erirambulula ku bibiina bino. Ojja kujjukira nti ebibiina by'obufuzi akasente bifunira ddala era babagambye nti omunnabyabufuzi oba ekibiina ky'ebyobufuzi ekitasubscribinga ku iPod si baakufunanga musimbi. Oweekitiibwa Mpuuga ekibiina akimaliriza era akyanjudde olunaku olwaleero. Alson Painters UG bano nno basiizi ba langi mukwano gwange. Ku namba z'essimu nga bw'oziraba ku screen osobola okuba ng'obanoonyaako.
ensonga bajja kuba nga bazikolera mu mbeera esingidde ddala okubeera ennungi. Ali emabega w'omuzindaalo eddoboozi si mulala abasiddi omusonsozi AGALIWO ye YouTube channel kwoli mukwano gwange ogenda maaso okuba nga olaba vidiyo okuva ku mukutu guno obeera olina maaso okuba nga ozirayikinga si kiragiro si kulagira wabula nkusaba busabi genda maaso n'okuba nti okola ekyo osobola okuba nga ofuna information buli kadde nga bwe bwegenze maaso n'okuba nga etuukawo information gye tutakwatamu yadde okwongeramu ebyaffe. Thank you so much.